Alright, kali nga twagala okubanga tumaliriza as we come to the end of this katiteko ko mawulire naddala agakoze gundi ey'amaanyi nnyo wano mu ggwanga lya Uganda n'agambye list zo zikyagenda maaso. Shiba ne Spice still wakyaliwo obukuubagano olwo promoter yategese Shiba ku lunaku lwe kuli concert ya Spice Dana, but I think kuno gezaako kuteekawo ntalo between the two divas. Mujjukire muno Spice Dana abadde mukwano nnyo gwa Shiba for the past 1 year, era mujjukire ku EP yamuyita How Juliana Kanyomoozi yalwe tulaba obulango bunnyo nga buyita nga Shiba agamba tugende tuwagire Spice Dana, but nga omanyi ba promoter ne bagala nnyo kuteekawo embeera, but I think this all comes through after okulaba muno. I think to me ndowooza promoter n'engeri ekivu gye tebakibaguza noza ensonga lwaki bataddewo akakuubagano between Shiba ne Spice Dana. So twegendereze nnyo mind game eno bapromota gyebazannya naddala mu bayimbi baffe abawana Uganda, but to me I think Shiba loves Spice Dana as much as Spice Dana loves Shiba. Naye nga wenyini mwana mulenzi award winner ngono amanyidwa nga Eddie Kenzo yavuddeyo n'agula table already ya mwana muwala amanyidwa nga Spice Dana. Mwana muwala Donzera mbadde cement na mwali ne mu ggwanga naye bangambye yayingiddewo I think a week ago, naye yamaze okuba nga agula table ya Spice Dana. Mwana muwala ne mwana mulenzi that is the retires Irene Namatovu ne Geoffrey Retire nabo bamaze okuba nga bagula table wali side za wali ATS event yamaze okuba nga etandika okuba nga eteekayo stage okutandisa olunaku lwaggulo naye emmotoka zaayo, so enkyangenda kuba nkeerayo ndabe stage etuuse. You're going to see one of the biggest stages gy'otolankwano mu ggwanga lya Uganda era ng'egenda kubeera wali ku kivulu kya Spice Dana. So awo nga tuvuddewo, congratulations eri mwana muwala amanyiddwa nga Kalule Edward yazadde baby boy over the week nga mawulire gali ge twayise mu week awo nga ku Lwokuna ku Lwokutaano era ngo yamuzaliridde wali mu Kampala International Hospital naye nga taata w'omwana omutuufu tannaba kuba nga ategerekeka. Kyenjagala okugamba omwana ono siwa Fefe Busi, omwana ono siwa Edlisa Musuuza nga ebadde bibungeesebwa. Omwana ono taata we tali anywhere near the entertainment industry. That is exclusive. Omwana wa Kalule Edward, take it from me, taata we is not anywhere near even an inch to the entertainment industry. Musajja akola bintu bye tali na bya entertainment wadde. So all these bemulaba twandibayise puppets babateekawo buteesi kubabuzaabuza nakukola munamawulire gagenda mu maaso, but nga ye omwana wa Kalule Edward yali mu mbeera nnungi ne maama yennyini ali mu mbeera nnungi. Nayitako mu ddwaliro ne nkulabira Kalule Edward nga ebisa bimusimbye ne ntegeera nti nno yes boss yes boss yekyanga ku stage naye nga biri byazze my friend. So njagala otumirako bakyali bange mwenna Bella wazadde, congratulations baby boy. Njagala okutumirako bangi Doreen we are waiting bangi sijja bayisa abamu tebagala bogerako ku mpewa gya Smith watufudde baserebu akale kambesonyiwe naye nga awo nvuddewo mangu nnyo katogereko ko ku mwana muwala okay katogereko nange mundeke abali kusimu yange kale mundeke mu katono nnyo soke maize show ntokatugende masokeko ku mwana muwala amanyiddwa nga Fabiola, the beautiful Fabiola on yabadde amazina y'okukola emikolo gye egy'okuhinjirwa oba tuyite kwanjula naye nga mu traditionally this is I think a wedding kibanyanyoga muno beewasiza because edda bajjajjaffe balinga banyumiza nzijjajja nga yanyumiza nnyo muno boyi bakolanga okwanjula embaga yalinga ng'ekoze eki ewedde simbaga tewabibanyumizanga. So congratulations to the beautiful Anita Fabiola ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Mubiru Mark nga bamaze okukola introduction ceremony yaabwe n'omukolo gwadde gw'amaanyi nnyo, omukolo gwadde gwa ssente gwabadde gwa invite only nokwa gwansanze ndi kaseese nzenze kunange munalinzi I think nzenze kadde ne invite ku mukolo guno era temusobola kuba nga mukola kinga mugula walala nnyo. So congratulations eri mwana muwala amanyiddwa nga Anita Fabiola. Abasinga bagamba simanyi abasire queen tebafumbirwa, abasire queen ennaku zino bakola emikolo naye lwakuba just kale simanyi bagiwangaala wali problem biri baawo basire queen bakola emikolo naye giwangaala olaba wano Kalimu atijja atijjisa ono kati wiiki eno alina Sarah kyokka luli yali atijjisa kanogamba Kamada uli atijjisa yejje kati ate wiiki eno atijjisa nogamba nange. So basire queen mwegendereze nnyo abavubuka naddala abavubuka nga Kamada ne Bilibao mwegendereze nnyo. Anyways amawulire nga nkyagenda mu maaso. Omukulu amanyiddwa nga Bryan White, omugagga omuto Buula White, bannange tukulinze eggwanga lyonna likulindiridde olinga nga kalulu tukulinze bambi tolwayo nnyo naye gwe Bilibao olina Buula White wali omuwuliddeko wamulabako
nanyini sente azigaba nga tebuuziza njagala okubuuzako tata oli otya wanywedde kacaayi Katonda bakaleetedde mu budde ku makya ga leero nenena gy'oli taata nga tukulinze jangu tunazeeke ennaku kubanga amawulire ge nafunye Uganda ga nti essaawa yonna anytime from now Bryan White ayingirayo mu ggwanga lya Uganda era nze omu ku abo abagenda omunona ku kisaawa Entebbe mukitegedde bunyo so mukakkane temutandika kunkubira masimu mukitegedde bunyo omugagga mumundekere mbeegayidde omugagga Bryan White mumundekere njagala tutumirako abagagga bange mwenna abangoba nga temukyanteekamu kasente Zari wangoba tokyanteekamu kasente wafuna oluvubuka oluto Shakib, it is okay. That is life, that is life. Naye nange gye ndi amawulire gange ngakola n'abalala besijja kwogerako abatayagala boogerako. Omugagga Hamu Kiggundu ogamba otya taata salamu alaikum njagala okubuuzaako ina special salamu alaikum amatullahi wa barakatuh ogamba otya taata emirimu gitambula omwaka gukuyisa gutya omugagga wange Hamu Kiggundu njagala okubuuzaako mu ngeri y'ensusso kansubire oli bulungi asibe biri kyomukitambula bulungi nnyo naawe nkutumiddeko nnyo mu ngeri ate efaanaganako bwetyo kale nga twagala okumala ndowooza beebo betwandiyagadde okuyisaamu ko mawulire ga leero Grace Khan nawe nkutumiddeko nkimanyi kobeerako nnyo ng'olaba era ng'ogoberera Chosen Becky kulikayo London n'omwami wo dictator Amirimba tumiddeko nnyo me hope you guys are doing very fine no kisibasubulirano kamba sibuli wano amule gonna agenda kutandika okujja gatandika olunaku lwairo wano mu ggwanga lya Uganda kasamba isizaako mu week nga yaba mu weekend nga yabadde nabennyo ebyabaddemu ebyadde bigenda mu maaso so nja kuba nyongera okubakola kyo bayita muli doing this week ne interviews ez'enjawulo sokwanga mukola kinga muzaawo kati nno tusimbudde omwaka tuguyingidde every single morning ne every single event nga yakwata streaming live ku YouTube channel yaffe osobola stories zino zonna nga emanzogereko bashow number nga ebadde ebeddeko ate olabeka just one clip genda wali mu live stream ojja kulaba show number nga webadde wano mu maka gaffe ate aga Celeb Jazz Studios. I love you so much nkoze ne cameraman I think agenda okubanga yasinga wano Uganda mu bbanga etali awala omukulu bamuyita Bilbao nanyini bibaawo awo mbagala nnyo musibe bulungi mweraba. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.